mukulikeyo nnyo mukuwummulamu okwo yono omukugu waffe agenda okweyongera okutusomesa ebintu eby'enjawulo ebikwatagana n'emikutu gimugattabantu wamu n'engeri gy'olina ogikozesaamu okakasa nti n'ogaziya bizinesi ofunamu ate ne bakasitoma basigale nga bajja mu bizinesi yo nga bakozesa emikutu gino. Amanya gange nze Ismail Kato nga ndi musomesa ku Makerere University Business School ettendekero ery'ebyobusuubuzi wano e Nakawa nga leero tugenda kwogera kweno programu y'ensimbi n'emirimu nga tugenda kwogera ku mikutu gimugatta abantu egya social media na ngeri ki omuntu ali mu business oba omusuubuzi yenna gy'ayinza ogikozesa okubeera nga akola ebintu ebitwala bizinesi ye maaso n'okubeera nti ayongere ettunzi mu byamaguzi bye. Emikutu gino abangi gye totanidde ennyo gye bayita social media gigattiddwako abantu bangi era abantu bangi abagigendako buli lunaku buli ssaawa. Bw'otunira eggwanga lya Uganda tuli obukadde nga 22 obukozesa amasimu era nga ku masimu gano kuliko miliyoni nga 15 ezikozesa social media emikutu nga Facebook, WhatsApp, Twitter n'emirala. So omuntu yenna ali mu bizinesi tosobola kubeerawo nga tokozesa mikutu gino n'obeera nga bizinesi etambula bulungi kubanga kakati bw'otunulira eggwanga lyaffe abaana bato be basinga obungi. Kitegeeza nti abantu abakozesa emikutu gino bangi nnyo era gwe ali mu bizinesi tosobola kukola bizinesi yo n'obeera no succeeding nga tokozesezza ki nga tokozesezza mikutu gino. So tuwalirizibwa okugamba abantu abali mu bizinesi nti kyandibadde kya mugaso nnyo singa ogenda ku mikutu gino n'otandika ogikozesa mu ngeri entegeke. Tewandisaanye genda ku mikutu gino nga teweetegese kubanga olina okutuula wansi otegeere mukutu ki oguyinza okukolera bizinesi yange. Katulina abaana bakoze ssente ku mikutu egyo. Kati waliwo omuvubuka gwe ngoberera ennyo bamuyita Oscar Ntege. Omuvubuka oyo alina studio ye naye ateekako ekifaananyi kimu mu ddakiika 5 n'afuna abantu 500 abalabye ekifaananyi kino era wiiki eyo weggwerako abeera afunye ate abantu abamuwa emirimu egikwatagana n'ebyaki n'ebyebifaananyi. Kati ebintu bingi by'oyinza okukola ekisookera ddala osobola okutuuka ku bantu bangi be wali tosobola kutuukako ate ng'okozesa ssente ntono nnyo kubanga nusu 5 zisobola okutwala ku Facebook ne Twitter n'otekayo ekintu ky'otunda oba n'otekayo saavisi yo abantu ne basobola okukola ki okugiraba kye wali tosobola kukola luli. Ekirala ky'oyinza okufuna ku mikutu gino nti abakasitoma abo basobola okujja ku peegi yo singa oba ne peegi kangeze oyina Twitter handle bakufollowinga bakugoberera oba oyina Facebook page bagirayikinga basobola okukubuulira kiki kye balowooza ku bintu by'otunda basobola okukubuulira bwe baba bayina obutali bumativu mu ngeri gy'okolamu emirimu gyo n'otereeza ate nga tokitaddeemu ssente kuba emabega eri twali twetaagisa okgenda mu bakasitoma n'obanoonyaamu information n'obabuuza naye kakati kyangu nnyo obabuuza kiki ky'olowooza ku nkola yaffe ne bakubuulira abakuvumye ne bakuvuma mu bye bakuwa ebyo osobola okugyamu gwe by'osobola okukozesa ki by'osobola okukozesa okutereeza bizinesi yo n'osobola okuyita ku bantu b'oli nabo mu bizinesi y'emu. Singa oteekayo obubaka bwonna nga tomaze kubwetegereza bulungi obanga bulimu obulimba oba okutemerera omuntu oba kampuni yonna omuntu oyo asobola okugenda mu kooti n'akuwaabira ate ne kireetera obuzibu ki bizinesi yo. So oyina okutuula wansi n'opulaninga n'otema empenda ngeri ki gye nnyinza okukozesa emikutu gino okulaba nti nkola ki njiganyulwamu ekisinga obulungi ng'ate sifiirwa ate nga sikola bintu bisobola kuzza ki bizinesi yange mabega oba bisobola kundeetera kumpaabira mu kooti kubanga mu bizinesi basobola okuwaabira mu kooti. Jjukira basobola okuwaabira ggwe ng'omuntu basobola n'okuwaabira bizinesi ekyo kisobola okukufiiriza essente nnyingi n'okudda emabega. Naye nga bw'oba okitunuulidde mu ngeri ey'okuwumbawumba emikutu gino gya mugaso nnyo nti teriyo muntu asobola kukola kintu kyonna oba kutunda kintu kyonna
n'agyewala n'asobola okukola ki n'asobola okuganyulwa oba n'asobola okutitimuka mu byenfuna n'ebya bizinesi. Mwebale nnyo. Bye bino ebifa mu kanyomero kaffe akakalowoozo k'ebyenfuna. Akalowoozo k'ebyenfuna. Fubanga nnyo okuwuliriza bakasitoma abo naddala ku mikutu gye mugatta abantu naddala nga gy'okozesa okutunda ebyamaguzi byo kubanga kino kijja kukuyamba mu kulongoosa ebigaanye wamu n'okubaleetera okuwulira nti endowooza zaabwe zifiibwako ekintu eky'omugaso ennyo mu bizinesi kuba kikuuma bakasitoma. Bye bino ebifa mu kanyomero kaffe akakatale k'ensimbi. Ebbeeyi y'ensimbi mu butale obw'enjawulo nga tugoberera omuwendo ogwa banka enkulu eya Uganda. Dola y'Amerika egulwa 3776 n'etundu 3786. Pawundi ya Bungereza egulwa 4998 n'etundu 4921. Euro egulwa 1439 n'etundu 1441. Kenyan shillings egulwa shillings 37 n'obutundu 62 n'etundu shillings 37 n'obutundu 72. Tanzanian shillings egulwa nusu n'obutundu 66 n'etundwa nusu n'obutundu 66. Tukujjukiza nti emiwendo gino gikyukakyuka. Ebbeeyi y'emmere mu katale. Kiro y'ennyama y'ente ebadde ku mutwalo gumu 12,000 ekyali ku mutwalo gumu 12,000 ate kiro y'ennyama y'embuzi ebadde ku mutwalo gumu 12,405 eri ku mutwalo gumu 12,500. Kiro ya kawunga ebadde ku nusu 1,605 eri ku 1,600 ate nga kiro y'omuceere ebadde ku 3,705 eri ku 3,900. Ebinyeebwa ebadde ku 4,605 biri ku 4,555. Kiro y'ebijanjaalo ebadde ku 2,705 ate ekendeddemu eri ku 2,605. Enkota y'amatooke ebadde ku mitwalo 2.5 eri ku mitwalo 2,307 ate nga kiro y'akawo ebadde ku 4,500 eri ku 4,405. Eddebe lya lumonde eribadde ku mitwalo 2.5 liri ku mitwalo 2,700 ate ng'obummonde obuzungu obadde ku mitwalo 3,100 bukyali ku mitwalo 3,100. Okumanya okwogerezeganya n'abantu mu bizinesi kiyambye abantu bangi nnyo okufuna abakasitoma sinakindi ne kigaziya n'akatale kaabwe newankubadde abangi tebalanga oba abangi tebalina ssente zimala za kutunda bizinesi zaabwe naye ng'ekibatunda kumanya kwogerezeganya n'abantu. Mu bizinesi yonna emikutu gimugatta abantu gyetaagisibwa naye woba ng'ogikozesa ng'omanyi bulungi n'okwogerezeganya n'abantu osobola ogifunamu ng'omugenyi waffe owaleero gwe tulabye watunnyonnyodde. Obadde mulabi mulungi owa program ensimbi n'emirimu atakumira mpeera abankuumire.